Ababukedde TV mwena bampitako Kideo ndi wano ku Ham Tower ewandegeya mbeerawo lunaku lumu mu wiiki abawakinga ku makya mwena nsanyuso obasinkana sooka ofune ku kyokyawo ofune ku mazzi agaliwo nga mulimu ka lemon otandike naffe oba oli mu ddiiro lyo oba oli mu kisenge kyo wantu wona tugenda tandika butandisi fitness yaffe eyitibwa aerobics wansi ne ku board then tumale tukolemu exercise ento then tukole olubuto tu stretching tugende waka oba abagenda ku mulimu olyoka ogenda okukola ng'oli fresh enough ng'owulira amaanyi oyina nga teri kudozinga mu office yonna gy'okola ki ng'olowooza ne program gye baakuwadde oba ogijjukira ng'okola exercise. Omuntu yenna alina ali ku Bukedde TV kati zuukuka buzuuku zinyaba ekintu kimu otekinge ku mazzi agali hot gali warm a little bit warm ng'omixinzeemu aganyogoga sobola otandika. Mwebale nnyo. Thank you. Out, hold on your ball. See that? Go side and back. Let's go. 2, 5, 2, 3, 4. Last 5. Look back and center. Okay, side. Let's go. 1, 2, 3. Okay, now 4. Last 3. 5. Good. 7. Bring your knees, get up on one. Stretch you 1, 2, 3, 4, 5. Good. Okay, stretch here like this. Hold your shoe. Good. Let it round like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inside. 1, 2, 3, 4. Inside. Good. Change legs. In your stretching. Good. Hold your shoe. Then go down to the Good. Okay. Back up. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Then back. One hand up. 1, 2, 3, 4, and 5. Then kick. Hands up. 1, 2, 3, 4. Changing. Okay. Side. Hands up. 1, 2, 3, 4, and 5. Then back. 1, 2, 3, 4, and 5. Then here. Hands up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Now stretch. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. On your back. Stretch your mobility now. Down and in. Narrow. On your toes. 1, 2, 3, 4, and up. Good. Baru.
Babukedde TV ndowooza buli abaddeko akoze nange olwaleero onyumiddwa. Aerobics kutandikawo twatandikidde stretchinga, tugenda ku aerobics wansi, ne tugenda ku board, tuvuddeko tugenze ku fitness kukolamu exercise nga squat ze tukozeemu, nga lunges ze tukozeemu, ne exercise z'olubuto. Ebintu ebyo na program oba okola exercise tolina kwerabira lubuto. Oba olina olubuto gwoba okulakulangamuko ku lubuto, ndowooza feelinga okay, owulira ku maanyi kati, then kisawe dakiika zo 15 genda onaabe, kijja kuba kikuwa amaanyi. Then omala okunaaba yambalako bulungi ogende mu office. Nyamba buyambi, tandika okola exercise. Abadde takola nyamba otandika okola ku exercise. Exercise ziyamba obutakaddiwa, ziyamba okuba nga oli wamu omubiri, ziyamba okuba nga olowooza nnyo, ziyamba ofulumya obukyafu mu mubiri. Emmere buli woogira nesigala mu mubiri gusigala osumagira okola, naye okola exercise saagala osumagira, tosumagira obwongo oba bulowooza omubiri guba active. Mwebale nnyo mwenna mwenna abakoze nange, tuddemu omulundi mulala. Ntako kide wano ku Hamtaye Wandegeya.